nga membe yafudde abadde wa mugaso nnyo mu kanisa kale ne bw'aba tabadde wa mugaso naye abadde memba nebuuza ekibuuzo singa yafiiridde mu kanisa ndala Bugingo singa ayogera bigambo ki kati singa abasomba yabakubye dda kubanga awo weewali ekibuuzo era bye tutera okugamba Bugingo nti ayina ebintu byagenda atakula naye nga yeerabidde nti waliwo eyakola eggulu naki atwala butwazi mu ggwanika kati nze kusomera Bayibuli kubanga yo Bayibuli eri kiriya puliriza bulungi awo bonna ne baddayo waggulu ne bamenya omugaati ne balya Pawulo ne yeeyongera okwogera okutuusa ddala obudde obw'okumakya n'alyoka asituka n'agenda nabo ne baddamu amaanyi n'omuvubuka ne bamutwala eka nga mulamu Katonda waali nga Bugingo kubanga ye Bugingo alaga Katonda ye yamutuma n'amukwasa ekibuga era yali nga akyogera nnyo kaakati Katonda bw'abanga yakutumanga bano abalala teyabatumanga gwaliko amaanyi ga Katonda wana amaanyi ga Katonda we gandikoledde kubanga ffe bwe tusoma ebyawandiikibwa n'ogenda mu bikolwa by'abatume essula ya 20 okuva ku lunyiriri olw'omwenda waliwo omuvubuka erinnya lye Yutuko yali atudde mu ddirisa otulo ne tumukwata Pawulo bwe yalwawo ng'akyayogera omuvubuka ne yeebakira ddala okutuusa lwe yasimatuka mu ddirisa ku mwaliiro ogwokusatu n'agwa ebweru n'afiirawo. Mutulaba mbabuuzizaako nze muzzukulu wa Kisolomati Nchimba wanate tukomyewo tuyimiemu nsonga ez'enjawulo amawulire gabutikidde ekkanisa ya House of Prayer endiga emu yafiiridde mu kanisa kyokka ate endiga mu kufiira mu kanisa ekkanisa n'omusumba beeganye omuntu omugenzi ate nga abamumanyi bagamba nti abaddewo ebbanga ddene asabiddewo obulamu bwe bwonna kubanga atambule n'omusumba Kanani Bativale Mundeeba ng'ali naye okufa kwe n'ebyazzeeko byonna abantu batugambye kuba twetwogezeganya butereevu n'abafamire nga bagamba omuntu waffe tewali n'amalula agamawadde agavudde ku kyaki okujjako okutubikira kyokka nti maama Dora afudde ebyazzeeko titwagadde tebaatulaze naku kale byebyo ebiri eyo Pentagon omusumba agambye nti mwe mubeere balamu mwe mwesabire kimu kyokka kuba balamu olunaku lulikya lumu nga Pentagon omusingi gwezembeddwa musumba nkulamusiza nange mbalamusizaako nnyo mukama yebazibwe amiina oli otya gyendi sina taabu tuli ku mbeera ya Pentagon yakuzimba mubeere balamu abantu bafa ono kati yegasse ku Richard mu nfe etategerekeka mu kyaki yemu awo tugenda okusimbulira bannaye mbalamusaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu njagala kwebaza Katonda atuwadde obulamu ate ne neebaza Katonda olw'abo abatusabira kubanga omuntu bwe baba bakusabira ate owangula nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Embeera amawulire wagalabye ag'ekyaki kati gw'oli musomba nkubuuza kino omuntu yenna sonyiba kyali kikutuuseeko omuntu okufiira mu ngalo zo ate n'osirika oba n'oweegaana kuba kiremye n'abantu okudifayininga omuntu yafiiridde mu kyaki mu overnight yafiiridde mu kyaki mu overnight ku Lwokutaano ekiro ekikesiza olw'omukaaga omukyala ne bakwata omulambo ne bagutwala ne bagusuula mu ggwanika eMulago olw'omukaaga ne basindika omukyala yalinnya na bodaboda n'agenda Endejje abike bwe yamala okubika ebibye ne bikomawo n'ebya kyaki byakomawo tewali n'omu yaddamu kumanya kyaki egambye eki ku muntu waayo simanyi embeera yali bwetuukawo bwetu mugikwasaganya mutya mu kyaki singa omuntu afuna ekizibu wekityo njagala kwebaza Katonda olw'ekibuuzo ekyo kikulu nnyo nno abantu kye balina okusooka okumanya
buli muntu lwaki kiggwanira okulokoka nti ssaawa yonna osobola okufa n'ova mu bulamu bw'ensi eno naye ekyatuuse ewa musumba bugingo nadde sinnaba kukigoberera era nfunye ekipya naye nsuubira kisobola okutuuka ewantu wonna kisobola okutuuka ewantu wonna waliwo eyagenda e Saudi Arabia okulamaga ku Kaaba n'afiiraawo bafiirawo nnyo kitegeeza nti omuntu asobola okufa n'afiira mu kifo kyonna naye kino kituwa nga ffe abakristaayo abalokole okwenyweza mu bulokozi nti ne mukyaki osobola okufiiramu naye ekibuuzo kyange kiri wano bugingo bw'aba tannabaako kyayogera ku nsonga eyo ate nga mmemba eyafudde abadde wa mugaso nnyo mu kkanisa kale ne bw'aba tabadde wa mugaso naye abadde mmemba neebuuza ekibuuzo singa yafiiridde mu kkanisa ndala bugingo singa ayogera bigambo ki kati singa abasomba yabakubyekubye dda kubanga awo weewali ekibuuzo era bye tutera okugamba bugingo nti ayina ebintu byagenda atakula naye nga yeerabidde nti waliwo eyakola eggulu naki n'ensi ekyokubiri ffe bwe tusoma mu byawandiikibwa era waliwo omwana eyafiira mu kkanisa mu byawandiikibwa naye ekikwewuunyisa kusinziira ffe bayibuli gye tusoma omwana ono yamala n'azuukira ate kati awo we tusuubira amaanyi ga Katonda okukola bw'abanga Katonda waali nga bugingo kubanga ye bugingo alaga Katonda ye yamutuma n'amukwasa ekibuga era yali nga akyogera nnyo kaakati Katonda bw'abanga yakutumanga bano abalala teyabatumanga gwaliko amaanyi ga Katonda wano amaanyi ga Katonda we gandikoledde kubanga ffe bwe tusoma ebyawandiikibwa n'ogenda mu bikolwa by'abatume essuula ya 20 okuva ku lunyiriri olw'omwenda waliwo omuvubuka erinnya lye Yutuko yali atudde mu ddirisa otulo ne tumukwata Pawulo bwe yalwawo ng'akyayogera omuvubuka ne yeebakira ddala okutuusa lwe yasimatuka mu ddirisa ku mwaliiro ogwokusatu n'agwa ebweru n'afiirawo Pawulo yali abuulira enjiri nga tekisoose leero era enjawulo eriwo Pawulo n'akka wansi n'amusitula n'amuwambaatira mu mikono gye n'agamba nti temweraliikirira okuva kaakati ono mulamu Pawulo afudde buli omu akola ki akirabye kati Pawulo kye yakola yava ku byaliko n'agenda naga kino tekirinda wano ekyamagero we kitandikira wano ensiko emanye Katonda omulamu kubanga njagala abantu bakimanye nti ekkanisa eya Kristo ekintu ekisookera ddala kweyimiridde byamagero ate ebikwatikako ekyo kituufu tulina ebintu bibiri nze byenkyebuuza ku musajja oyo bugingo ate lwaki twebuuza nnyo kubanga ye bwe yajja yagamba nti balo bonna baayonooneka abasumba abalala yeye mutuufu teyava okwo n'akwata bayibuli n'aga bayibuli nfu n'agikumako omuliro n'abyegaanira mu kkooti n'akwata empeta nayo n'agamba n'empeta eno si ntuufu eyo nayo n'agikasuka n'awasa omulala kaakati bugingo ono ffe lwaki tukulemerako kubanga wavaayo n'ogaa nti gwe Katonda gwe yeesigisa ekibuga n'akikwasa era bugingo yabadde atulaga ebizibu ebiri mu kkanisa endala buli musumba amumanyi alina buli musumba amuyinako lipooti
Kakati wano wetubadde twagala okuviirayo abantu abannyonnyole ekyassa omukazi ono kyavudde ku ki era kiki ekyalemesezza Yesu okukola emirimu gye ebyamagero okulabika nti wabugingo omufu azuukidde ono Katonda eyamuwonya amasasi ananga gonna gamuyitamu n'ekiwundu ne bakuuta kikuute yabadde luddawo okukola ekyamagero ekyo okuzza obulamu bw'omukyalo kubanga ffe tulaba owa Pawulo teyamuswaza era bw'osoma bayibuli hino kubanga nze nsoma bayibuli egamba bweti olw'ekumi awo bonna ne baddayo waggulu olabye abantu bwe bajjira ku Pawulo balabe kubanga omwana avudde mu mwaliro gwa kusatu kati bano abalowooza nti ekkanisa za kalina zitandise kati ebyo bali ku byabwe kanisa za kalina zatandika dda so abantu bano abaali ku Pawulo abaali ne Pawulo baali mu saavisi gwe kati balamu ekkanisa ya myaliro 3 kati bafaanaganye ne bano ababaddewo ng'omukyalo ono afa abantu we bali babadde beetaaga kulaba bugingo ng'ava katuuti kubanga bw'obanga olangirira amaanyi ga Katonda wano we tulina okugalabira awo Katonda tasobola swaza mubiri gwe ate aswaza ate omubiri gwe ekkanisa nnamba eri awo mutudde awo musukka mu bantu 800 badidde omukazi ne babuyolawo buyoozi ne bamutwala mu ggwanika ne batwala butwazi mu ggwanika kati nze kekusomera bayibuli kubanga yo bayibuli eri kiriya puliriza bulungi awo bonna ne baddayo waggulu ne bamenya omugaati ne balya Pawulo ne yeeyongera okwogera okutuusa ddala obudde obw'okumakya n'alyoka asituka n'agenda nabo ne baddamu amaanyi n'omuvubuka ne bamutwala eka nga mulamu ono bamutute mu ggwanika ono basudde busuuzi mu ggwanika nze nadde nsuubira kyamagero kati era okumuzzaayo ewaka kumalumbe bugingo addeyo anoonye Mukama kubanga yatugamba Mukama yamukwasa ekibuga kati waliwo ebintu bibiri nze nali nsuubiragana amasasi agasobola owonya bugingo mu ddakiika eyo nga gakuttemu omukozi we oyo Katonda asobola omugamba nti katikka wansi weyoma ojja kwekanganga omubiri gwa Kristo gwonna oguleese okwegamba oguleeseeko okwesitazibwako eri abo abatannalokoka byakola byesitaza bayibuli eyiina esomesa mu Yokaana essuula ejja kubeera ya 17 leka tusomeyo kubanga bayibuli gwe musingi kwe tuyimiridde naye lwakuba nti entuufu erimu bino yagyokya kati bw'aba yagyokya tujja kumusaasira kubanga yagyokya bayibuli esomesa egamba obatukuze mu mazima g'ekigambo kyo ge mazima buli lw'obeera ng'oliko ekigambo kya Katonda suubira okubeera n'amazima gwe wennyini waakayimirira emirundi mingi ng'abantu obagamba nti ku mulundi guno kati ewedde olira bulungi gwe wennyini n'osuubiza abantu nti ebigenda okukola bigenda kuva Isirayiri yakitugamba ekyo ng'omusingi tegunnaba kusimwa wandibadde nga matiriyo amaze okutuuka kale leetayo ekitundu kya matiriyo ennyonyi zijje zisibire entebe motoka zigende entebe zitikke matiriyo ave e Isirayiri si ye yagamba nti biva Isirayiri abantu baguumalizaawo abantu babiiko kye balaba bate yabasuubiza nti bajja bagamba baddeko ewaka ffe twabadde kansanga abantu ne mbaga nti eri twafunayo ki ekifo kyaffe
si wetuli era nembaga nti atugenda kubawo temporary structure teriiwo yadde ekyayina ebigibulako naye weeri olira bulungi kakati noono kyeyandikoze bw'aba tasobola kuleeta matiriyo alaga abantu lisiiti nti kampani bweti yatuguza matiriyo era bali mu motika agambye temufa mubeereewo ate nga waliwo eyafudde olwedda akabonero kali nti waliwo eyafiiridde mu kyaki teriiyo muntu yenna ayina ku buyinza nti leero nze sijja vaawo era nze leero nze asalawo nedda bayibuli eyaffe gye tusoma erikkiriya nnyo abantu balina okugimanya katugisome eno gye bayita bayibuli naye lwakuba ng'era bwe nakugambye nti eno entuufu ate bugingo yagikumako omuliro olira bulungi yakola atya yagyokya bayibuli esomesa mu mubuulizi essuula ya 9 olunyiriri lwa 5 kubanga abalamu bamanyi nga balifa naye abafu tebaliiko kye bamanyi buli mulamu akimanyi nti era ebimu ku bituleetera okulokoka kati kenkirage bano abantu bategeere ekituleetera okulokoka okuva mu bulamu bw'ensi eno kugenda otutuukako nga tetugenda mu geyeena kyova olaba bayibuli esomesa wano mu kubikkulirwa essuula ejja kubeera ya 14 olunyiriri lwa 13 bayibuli esomesa bweti nempulira eddoboozi eriva mu ggulu nga lyogera nti wandiika nti baweereddwa omukisa abafu abafiira mu mukama waffe okutaanuula leero weewaawo bw'ayogera omwoyo balyoke bawummule mu kutegana kwabwe kubanga ebikolwa byabwe bagenda nabyo kitegeeza nti yadde oli mu kristaayo walokoka okuva mu bulamu bw'ensi eno ekyo kyatteeka kati bw'oba okolera abantu leko bagumanza nti muleme okufa ng'ate waliwo eyafiiridde mu kyaki abantu bagambe nti ku ssente ze twakafuna waliwo matiriyo nga bwe twaga nti ava luddawa ava Isirayiri naye ate obuzibu Isirayiri kati ennyonyi ziyinza obutabuuka kubanga waliwo ekiriwo kyekiva ndowooza baluddewo otandika era kyeyandigambye abantu nti twasasula matiriyo nga bwe tuzze tubagamba naye obuzibu olutalo luli mu Isirayiri ate we twagula wennyini mu kampani abayiraani we bakuba bbomu ekyo kyeyandibagambye abantu ne bagumira ku ekyo ekanisa atagenda gitambuliza ku bulimba nati kati nange awo mba nja kukkiriza nti awo musajja we yasasula wennyini kampani ekola matiriyo y'ekizimbe gw'omanyi matiriyo w'ekizimbe ekyekkanisa ng'ava Isirayiri ekkanisa eri kweka 8 so ebintu bino omusumba byakola bw'ato bwalina okugumya abantu olulala yabayita mbwa za ku kyalo embwa va ku ebyo yajerega ekkanisa y'owa Ssenyonga teyayatula linnya naye kusinziira ebigambo bye yayogera byali bisonga ku kkanisa eyo n'agamba ekkanisa eringa ekiraalo ky'ente eringa ekiraalo ky'embizzi ayina ssente alyandye tasasula bantu nga kwega message gyaleeta eraga yawaani wa Ssenyonga n'agamba basula mu mayumba malungi ne bukya ng'azimbidde ono omukazi yaani Makula amuzimbidde ekizimbe Matiribona kaakati ebigambo by'oli era nze neewuunya abantu kikabu ekityo abooluganda leka mbabulire tuleme okuzannyira ku mubiri gwa Kristo kale waakiri balage risiiti kwe wagulira ebintu ebyo musumba oli bw'agamba ogwasooka nga bibadde gambe nti olumu yabayitako embwa ogwokubiri n'abayitako pentagoni ya nnyoko kati guno agaye temufa mubeereewo nabagamba lunaku kirwendi gizimba mugirinza kuva tuyinza abantu bayinza gatumuwaayira katukeddemu katukazanya wano abantu bakawulire
kubanga nti mwe mugirinze bbanga ki abanga agamba nti teyeetakira nko kubagamba bbanga mwejja kuzimbibwa wali ababuuza nti wakyaliyo essuubi ery'okuzimbibwa kwa Pentagon ekyo ndowooza abali mulanca bwe bakyanukula wakyaliyo essuubi ery'okuzimbibwa kwa Pentagon bagirinze ebbanga kyabo ekyo ababuuza balinze Pentagon since when kitegeera tabawanko budde bali ku TV ne mulinze Pentagon kumala bbanga ki abali ku TV n'abali ku Sort FM abaganda awo aba ategeeza mugirinze nabagamba gizimba ddi kakati Bujingo oyo gwolaba yagamba abantu nti ebimu ebyabaawula byali ebintu bya mirundi ebiri ekisooka bamuwaako obutwa emirundi emeka ebiri n'asimattuka obutwa Katonda we nno w'amaanyi awonyaako yekka tasobola zuukiza afudde abalala tabawonya awonyaako yekka n'akola statement endala n'agamba ekintu ekyokubiri Teddy yabba ebyapa bya church si bwe yagamba yabba ebyapa bya Kanani ne bavayo ne bagaana naye ebyapa omusajja yabirina kakati ate juzi waliwo service gye nawulirako gye yakola nga waliwo era abamubuuza ku byapa n'abagamba nti ye kyalina kicukuli naye ebyapa ebiri origino biri mulandi kati buli ayagala genda mulandi naye nga yeerabidde nti ogenda mulandi oyina okubeera eiza ne kopi ya kino oba ennamba ya kiri kubanga kwe basinziira kakati gwe nga tonnaba basindika mulandi soko balage ku sketch yekyo ekyoyita ekicukuli olira bulungi kakati essaawa eno omusajja bwaga nti mugirinda bbanga ki ate nga Good Friday y'omwaka guli yabagamba olugivaamu tutandikirawo waliwo n'omwaka gwe yabagamba nti mu Novemba olumulaba bwe muti ebisumuluzo bajja kuba babirina kakati omuntu yenna omulimba munda mu ye muba mujjuddemu ekigambo kya sitaani kubanga Bayibuli esomesa bweti Yokaana essuula ya 8 Yokaana essuula ey'omunaana katwetegereze Bayibuli yo kyetugamba omanyi kati bino bye tusoma entuufu yagyokya kati gyalina tebiriimu omanyi ninawe bankyaza juzi olinaga Bayibuli gyolina si ntuufu ne mubuuza ekibuuzo mpaayo olunyiriri lumu ng'oluyina muyiyo nga mwano teruliyo naŋŋamba Yokaana essuula ya 5 olunyiriri olwokuna ne ndumulaga laga ate kati lwa 5 nemugaa kati oli mu muzannyo olira bulungi kakati noono Bujingo twagala twetegereze Bayibuli esomesa bweti Yokaana essuula ya 8 olunyiriri olw'4 mwe muli ba kitammwe sitaani era mwagala okukola okwegomba kwa kitammwe oyo ku lubereberye oyo okwegomba kwa kitammwe oyo okuva ku lubereberye ye musi teyanywerera mu mazima kubanga amazima tegali mu ye bw'ayogera obulimba ayogera ebiva mu bibye kubanga sitaani ye mulimba era ye taata w'abalimba kati Bayibuli eno gye tusoma entuufu etali Bujingo gyalina kubanga entuufu yagyokya ye kulaga nti buli lwoba ng'olimba kitaawo abeera sitaani ye taata w'abalimba era ye musi lw'ensonga lwaki nti n'olwaleero enfa ya Richard ne poliisi yalemererwa gitunyonyola kati eginnyonnyola etya nga nayo yennyini egenda otuuka ewaabadde ensiitaano ng'emmotoka teriiwo nga mayiti teriiwo nga wano waliwo omusajja eyafa bamuyita Seeka Kiggundu ate yali meeja yali meeja nga mukyala we bamuyita Maama Fiina
naye nga maama Fiina ayina ennamba ya pulezidenti Museveni era yamukubira live n'amugamba munnaye mayiti obwedde eri wano tebannagijjawo kwegayiridde lagira bagijjewo. Museveni n'alyoka alagira kubanga baali tebasobola kukwata mayiti eyo. Jjukira n'emmotoka ndowooza mwe bamuttira teyali ya UPDF. Kaakati ono Bugingo ali waggulu wa poliisi, ali waggulu w'amagye, ali asinga ne pulezidenti w'eggwanga ekitiibwa, asinga buli kimu. Kwegamba yasobola okukola ekintu ne kigwawo yena n'akijjawo nga ne poliisi tennanoonyereza. Abooluganda oyo mulala, oyo omusajja mulalamu, omuntu n'afiira mu kyaki. Ffe bulijjo tumanyi nti omuntu bw'afa oba afiiridde mu nnyumba, poliisi ejja n'esibawo akaguwa. Era basuspekiti abandisookeddwako okunnyonnyola nga tubalaba kati ku poliisi bandibadde abo abaabadde awo abamuyodeyode ba Asha n'omukulembeze wennyini ow'ekkanisa Bugingo mulalamu. Era nze ndowooza Bugingo eggwanga yalabika ye mukulembeze waalyo. Nze mbabuulira bannaye ffe tulabye ebintu wano. Omuntu n'afa, poliisi n'egaana n'abaawo. Juzi wano abantu baafudde ekiteezi. Olaba baatuuse ne basibawo nga n'abayinayo abantu baabwe tebakyabakkiriza gendayo. Omuntu afa atya n'asitulibwa ne bamuggyawo ne bamukukusa n'atuuka n'okuziikibwa nga tetunnamanya kyamusi. Ekyo bayina poliisi tenaba kujjako ku kyaki. Era poliisi kaakati poliisi akulembera poliisi eno omuduumizi waayo n'omuduumizi wa CID bonna beetaaga kuteeka mu kaduukulu kuba tebakoze mulimu gwabwe kimala. CID omuduumizi n'omwogezi waayo bonna tebalina kye basobola tuga beetaaga nga bwe baakutte Dorothy Kisaka. Dorothy Kisaka si yatwala kasasiro eri. Naye yali mu bukulembeze. Ye yali mu bukulembeze. Kati nze mbadde nsuubira gavumenti eno okubanga bano kati ebatadde mu kaduukulu. Wakiri bakole ku statement. Bugingo mulala. So, yamaliriza emboozi eyo ng'agamba nti Pentagon yakuzimbibwa mubeere balamu temunywa mwenge temugenda mu biduula wabula n'abagamba musigale nga musonda ssente. Era enkola z'okuyitamu ezo sonda ssente n'azireka ng'azanjudde. Ababbanka, abamobile money, abaki muweereze ssente. Nze nnyinza obutawakanya ku sonda ssente lwa nsonga bbiri ti abawaayo tebawa Bugingo bawa Katonda. Era Katonda ye mwetegefu okugaziya ensalo zaabwe. Olira bulungi Katonda yagaziya ensalo. Naye ate eno gye bazireeta ffe twandibadde ba mazima. N'okola ekyo abantu